It's celebration time with Celebrate Uganda. Kakati wotunulira abantu ffe abaffe abali wano era ne bazzayo ebyenfuna ne bazzayo ebintu bingi nnyo mu nsi yaffe eya Uganda. Naye mukulaakulana kwaffe wano olabye otya ffe abantu kati nga manyi wabeerako wano mu kifo kino kye bayita Sweden ate oli London oli England kati ng'omanyi ebifo bino bibiri we bitambula. Mu bantu ffe Abannayuganda tuyinawo enkolagana n'enkwatagana we tukwataganira ne tubeera nga tukolera wamu tussa kimu okulaba nti tukulaakulana nga Bannayuganda mu diaspora abali waweeru wa Uganda ate nga era tukulaakulana n'okusinga n'okugatta wamu ebirowoozo okulaba nti tuzimba eggwanga lyaffe. Olaba okwegattawo kwe kuli mu makati gaffe mu bantu gwe nga kati w'obaddeko mu England n'ogisoma n'ogitegeera ate n'obeerako ne mu Sweden n'ogitegeera okiraba nti tulina okwegatta okwo. Enkolagana yawe eri ya kibogwe oba etandise butandisi emyaka gino naye nga emyaka giri etwajjiramu Bannayuganda tulina problem emu era ne problem etuhauntinze nnyo tuyinza okublaminga situations zaffe ku politics ku bwavu ku biki naye nga waliwo ebintu ebimu bitubuusiza amaaso ate nga zennono eziri mu nkulaakulana ze roots ze foundations z'okulaakulana ekintu kye bayita okwegatta tulina enkwe nnyingi nnyo kati bwe tutuuka mu nsi nga zino ez'e kati teebereza oli yajja yava e Uganda yonna gye yava mu status ye yonna gye yajjira musijja gamba nti noba ono yali gundi oba ono yali gundi oba naye abantu batuuka ekiseera ye n'alowooza nti bw'aba yakusako emyaka 5 emirala gwe n'akulaba nga bw'akajja akulaba nga kugamba ekitagasa so nga naye ensi gy'ali musiiye naye naye alaba nga omanyi empisi nga bwe yeeyise empisi nga yeesoose si munyago empisi nga si eyassena ekisolo ekyo si eyassena ennyama eyo naye empisi engeri gyevubira ennyama eyo gyetagamba si tulina empisi eyo eteegatta empisi ng'egudde ku butulumbi ate n'egulwanira n'egwefuga ng'ogwayo kugamba kyekimu ensonga example gyembadde njagala okuwa nga nsenzedde ku kintu ng'ekyo nti n'abantu bajjanga muno naye nga munnansi tubuusa amayanja mayiro ne mayiro bwe ntuuka wano gwe waali nkutte ku mukono nonga nti omanyi na muganda wange kubanga tufuuka ba Luganda despite any oba oli mu wagundi ki wa tribe ki oba oli waki oba ova mugundi tutuuka wano mu mayanja waliwo kala bbiri omuzungu n'omuddugavu omuzungu n'omuddugavu bantu banjawulo so nze n'omunigeria awo tufuukira taba oluganda naye ate bwe tusanga gwe ow'oluganda ow'omunda ng'oyogera n'olulimi olwange ate naalikutteko omukono gwanjawulo nenkulagana nga nti nange wano naye ate ffe tuba be twagala bafeiri nga mpulidde n'engundi nnyingi nnyo ng'abamu bagenda ne bayita ne beekubaana ne beekubaana ne poliisi ne baagala okuzzaayo bannaabwe ogamba waliwo ebintu bingi ebigenda mu maaso naye nga ekyenkulaakulana eyo kyonbuuzizza nga tuzze ku kibuuzo kyo nti nno bingi ebiyindabirinze enkulaakulana eyo gezanga enkolagana okwegatta ekitulonderedde ddala okuva eri ewaffe mu Uganda nekijja ne kitugoberera ffe empisa yaffe simanyi lwaki ffe Abannayuganda tetuweebwa kitiibwa ekyo tetwagala kukulaakulanira wamu waliwo ayagala okusingako buli kaseera nga ye yasingako tugamba ezenkanabyasindika mpitewo ng'ate ezenkanankana teziriyaka so tulina mpolampola bwe tuti mpolampola nga nkuyamba naawe nonyamba naye bw'onalowooza ogenda kutunda sukaali otunda eddagala onkuba empiso onkola ebiki omuntu omu wonna edda kkiriza nti wajja kubeerawo atunda sukaali wajja kubeerawo alina ka kiriniki wajja kubeerawo atunda ebyokwesanyusa wajja kubeerawo akola kino naye gwe bw'ona abyagala byonna awo ndowooza wetujja obuzibu webuviira ddala okusinga naye nga ffe nga Bannayuganda abali mu diaspora suubira ate tuyizeeko tulabyeko
mu nkolagana y'abantu bano wakiri twali kopya ebintu ebizimba betulaba mu system yabwe bewanya ekitiibwa ate beetya nnyo tebalaba nti omuzungu bwagenda na reporting abantu bamutwala nti kyamaanyi kubanga bamanyi nti nno yaliwo mu kubuildinga tiyeekaba mu kubuildinga system yabwe naye nga bawa nnyo citizens baabwe respect eyo tekyetukakola mubaffe twakatambula mu ssawa yaffe eno gye muwuliriza ku radio yammwe kitokota sikisaanikireko ku Celebrate Uganda katonyezeko omwano ngera twakatambulamu eddakiika 6 nga tukyayogera ebintu by'amaanyi. It's celebration time with Celebrate Uganda.